You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Ajandaze timukawayiro gundi n'akatundu gundi era mu kusinziira mu kino kibavudde bampaki akasiimo. N'olwekyo Mpuuga yalina omulimu okujja okutunnyonnyola ffe abatatuulayo, so si ffe okumuteebereza obuteebereza. Era abaanyiize ng'abagambye nti nafunye akasiimo, nabo bayinza okuba batuufu kuba beeraliikiriza. Sente z'omwoyo w'omusolo bwe zityo bwe zinaagenda. Eggulo nabaddeko NTV, muŋambye waliwo NTV, mwatulaze n'essomero eriri obubi ennyo ate nga lyetaaga miliyoni nga analuka okutereeza akazimbe kali abaana baleme kusomerawa weeru. Weeweeru abaana alina okukaaya nagamba kiki kye nafunye kino, oli atwale bitaano bw'omu bw'ati ng'ate musasula omusaala, kubanga era bw'osasula omusaala gwe bamuwa n'allowances, era bwaziba nga zabadde allowance ne bwe kiba nga tteeka gye riri nti ate buli amalebera leader of opposition bw'akola obulungi asasulwa, nakyo akinnyonnyole. Ate kiyinza okuba nga bakiyiyiza kati ne bagamba nti tugenza okulaba luli tubadde tetufa ku bantu baffe okubakuuma obulungi tukitaddewo, naye ateeka okulaga etteeka eryazze lyayise lyamaze okuteekebwako omukono ne ligenda. Naye ate bwe kibeera nga sente baziwa buwi muntu omu bw'ati, ekyo kitegeeza waliwo ekisogo ozanyira ku sente z'abawi baaki b'omusolo. Bw'ate lwaki ofuna bwo nga tewaliwo na nsonga zinnyonnyoddwa. Mu bwe nalinga nkola nga nze nabeera nnyo mu human resource nga tugaba bonus mu mirimu, naye oseekawo n'oga nti mu kampuni omuntu bw'akola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne tuyitamu n'accountant n'akakasa ne gundi n'akakasa, tukuwa ku nkomerero y'omwaka bonus. Ne bwali bwe kiteekwa okuba kuteekwa n'okuba ani yagenda n'abalirira bonus eyo era n'alyoka agiyisa. Ebyo byonna mwami Mpuuga yalina okubinnyonnyola kuba bano abalala tebatuula mu Nankanyi. Kakati bali okunyiiga ekyo kya buntu kubanga banyiiga lwakulaba nga sente ziringa ezimaze gagira ki. Mpuuga bw'aba n'abannyonnyola ne bamatira bajja kukitegeera. Naye nno bwe biba nga bibiina bya bufuzi ne mufuna omu n'asobya ng'omulala ki, bw'aba asobeza yeetonda. Kakati awo we kijjira bwe Nuupu talinaamu kiroozi mu mateeka muli g'ayinza kuyita Mpuuga ne bamuteekamu ka komiti kaabwe akajjawo emitawaana nga jazzeewo era ne babimalaawo. Oba oliawo nga naffe abasinga obungi tetugize eki tetubiwulidde kyekyebuuzibwa. Naye ng'obutuufu bw'okukaayanira ensonga bo bagirina kubanga bwe bawulira balina okwanguwako okuboggoka. Ekyo kyandibadde. N'olwekyo bwe kiba nga tekyabaddewo kati pate gyenkubira omulanga n'eggulo era ndowooza nabyogedde ku NTV newankubadde ebimu tebyatuuse. Batuule banoonye ensonga eyavuddeko ekyo bakkaanye. Tekirina buzibu nnyo, kyekintu kye nabadde ndabye mu mawulire. Naye kakati waliwo aŋŋambye nti bayingizaamu Buganda saategedde ate lwaki eyingiramu.